Abatuuze abasoba mu 10 okuva Magombolola 8 agakola essaza lya Kasambye Mubende beekubidde enduulu eri omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno ku muwozi w'ensimbi Muyite Manerenda owa Tungana Investment Limited Kacwamango amanyiddwa nga Vianney Kaluhungu asusse okubatulugunya. Bano bagamba nti baddukirayo okwewola ensimbi nga bafunye obuzibu wabula ono agira banaatera okumalayo ssente ze bakkiriziganya nga yeekweka n'essimu ng'aziggyako baddamu okumulaba ng'azze kutunda kintu ekyo ky'obeera wamusingira. Nyina mwannyinaze Mugalula Josephat baamusiba ali Kitalya. Oyo mwami yali amuwoze akakadde ka ssente ne tumuyita okumwegayirira okumuwa ssente n'azigaana n'agamba mbu atwala mu nnyumba. Ennyumba n'atiisatiisa abaana n'abagoba n'omukyala ne bagenda eno boys court ezaaliwo n'ateekamu abapangisa nga buli mwezi abajjako emitwalo 8. Najjayo emitwalo 40,218 nakawaayo akakadde kamu n'emitwalo 8 nj'abangi obukadde bubere n'emitwalo 10. Najja owange n'akutula ennyumba ebintu byange byonna n'abifunye wabweru n'abikasika wabweru nabbamu n'endagaano zessaamuwa nazo n'azongera kwera endagaano tenalina mukuli neyeeyongeza n'ekifo ekirala amapolota amalala gesaamusingira n'ennyumba n'agiteekamu abantu n'agipangisa. N'abo abadde baasingayo ebyapa byabwe n'endagaano bwe bamalayo ensimbi ze yabawola ate ng'abigaanira. Oli bw'atwala loan n'atandika okusasula n'amalayo tebamudiiza musingo. Abalina ebintu bingi byakola ng'akwata abasirikale abalina mu yunifoomu z'amagye ng'agenda ng'atiisatiisa abantu ng'abagoba mu bibanja byabwe ng'abajjako endagaano. Okimanyi omuntu n'owera miliyoni 5 n'owaayo eka 10 z'ettaka n'owaayo n'ekyapa n'osasula ne ziggwayo n'okomawo n'akuleetera fotokopi y'ekyapa. Ekikwatagana n'emisingo abasinga emisingo bagirimiramu kati nange ntuze ekiseera ky'okwekubira enduulu kubanga nabo sente zange nibagaana kuba sente zange. Abatuuze era bamulumiriza okubeera n'ekkomera ewuwe mwasibira abantu ng'agamba nti ye alina akakwate ku mukyala w'omukulembeze w'eggwanga. Yansanga mbambanja n'antwala ewuwe n'ansibira mu kakomera ke bwe nali nganye kayingira n'akuba n'agyako akantu kalinga batuni n'ankuba omukono guno ne tegukwata na bulungi. Mu maka ge agasangibwa e Kacwamango abatuuze gye balumiriza nti yafuulayo kkomera olutuuseeyo mukyala we n'awakanya ebyogerwa wabula ne beerema okuggulawo ekikomera okwaza ekifo. Bashangwe ndi omujulizi hano tetugasibiragaho omuntu. Nze najja wano abantu bona bali hano mulabasa kubabuuza. Abakulembeze bagamba nti si baakugumiikiriza kulaba ng'abantu baabwe batulugunyizibwa. Tuyamba olw'abantu baffe. Gwoyinza okuba nga otambuza bizinesi zo naye nyaffe tulina be tulwanirira okubeerako obulungi. Tumugamba endagaano emisingo gyonna gye bamusingira olwaleero mwena gye mwasinga buli mutendeka bya buli muntu agireete wano aladisa agirabeko tusome tukole lwolukolo nti endagaano yatumusime weeri kubanga yayigamba emirango singo gyo bagimukola ki bagimubbako kati nakakasa tutya nti abantu abali wano banaabeera seefu ng'amugamba emisingo bagimubbako nga tegiriiwo naye abantu gano nebakabamba ki amasiga. Omubaka wa pulezidenti Mubende Umar Lemawiya aliko ebintu byatuma omusajja ono Vianney Kaluhungu okuleeta ebiraga nti akolera mu mateeka nga bino n'okutuusa olwaleero tabireetanga wano wasinzidde okulagira abantu abagobwa mu nnyumba zaabwe n'abatwalibwako ebibanja byabwe okubyeddiza. Byonna bye twamusaba talina kyakoze kyaleese ekyo kirimu obunyomi kalimungo kirimu obunyomi. DPC make sure ono musajja adde ewuwe bano go bali mu ofisi ye. Ekiddiridde kubadde kulagira poliisi kukwata musajja ono awere ennembe n'emisango gy'obufere. Ono ka poliisi kemunkwatire mutwale ate eyongera okubuuliriza. Mu kiseera kino Vianney Kaluhungu akunulwa ku poliisi y'e Mubende ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Barbara Nareso agafeeyo ku Spark TV.